mukadde waffe Katikkiro yawummula omukiibwa Joseph Oulanyah Ssemwogerere wali yakadde tulamwanirire atudde mukadde waffe nengetuko okusooka wa Katikkiro Ayi Mukama Katonda ogulumizibwe otenderezebwe emirembe gyonna. Tukwebaza olw'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ag'omwaka guno ag'omwaka ogw'enkaaga-mu-8. Tukwebaza olw'okumukuuma era tukusaba oyongere okumukuuma n'okumulabirira. Muwonye era omugobeko endwadde zonna ez'omubi okumuwa obulamu bwe ng'alamula Obuganda bw'omukwasa. Tusabira maama Nabagereka naye omukuume omuwa omukisa gwo. Tusabira Katikkiro mukulembere omuwa omukisa n'amagezi
ng'amala byonna okubikulembera ebyo ebya Buganda. Tusabira abakulembeze ba Buganda bonna obeere wamu nabo, ab'ekika, abambejja n'abalangira, abakungu ba Kabaka, obakuume obalabirire. Obuganda obw'omukisa obwongera amaanyi okukula okuva mu maanyi okweyongera mu maanyi agasingawo. Leero ne bulijjo kwe kusaba kwaffe n'okwebaza mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekisa eky'Omwoyo Mutukuvu n'okussa ekimu kw'Omwoyo Mutukuvu bibeere ne Ssaabasajja Kabaka ne Maama n'Abagereka ne Katikkiro n'Obuganda bwonna leero n'emirembe gyonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama abawa omukisa.